abuuza Sheikh nze mbuuza birungi ki na bibi ki ebiri mu kuwasa omukyalo w'ekibuga ng'ate ggwe oli munnakyalo? akiwe Sheikh waffe Allah ebirungi bisingagana percentage. Tetusobola kugamba nti ow'ekibuga alina birungi bwe biti oba ow'ekyalo talimu birungi, wabula nabbi yatuwa me'iyar kwe tulondera abaki abakyala. Nabbi yayogera ensonga ezi wallahi ze zeetooloddeko obufumbo. Allah wazikutebesa n'ofuna omukyala ng'azirina oba ofunye. Ekisookera ddala addiini, fadfar bidhati ddiin. Oba wa mukyalo fadfar bidhati ddiin, oba wa kibuga fadfar bidhati ddiin, funa omukyala nga munaddiini. Ekyokubiri al khuluq, empisa. Nabbi yagamba nti idha ja'akum man tardawnahu dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu fa in lam taf'alu takun fitna wa fasadun kabir. Bino ebyekibuga mpozi gamba nti mulabufu nnyo kyoyagalamu, naye ensonga ziri ezi zoba weekwatako, addiini wal khuluq. Mukyala kubeera mu ddiini na mpisa. Ate omulembe guno gwe tuliko okyayawula ekyalo n'ekibuga, osanga abaana ab'ekyalo nga bali shaapu nnyo n'okusinga baki ab'ekibuga. Simu weeziri, TV baziraba. Muve ku bino ffe bye twakuliramu edda mu byalo, nga ne TV okugiraba ogisanga mu maka g'abasheekhe mugendera, weeteeka nawo bakube ku kifaananyi otuuse awali ki. Naye abantu buli kintu kiri mafutuwa. Kati kizibu okwawula nti ono munnakyalo nti ate ono munnaki. Ate era bangi betulaba abakyala nga bakibuga ate nabo nga bajjudde amaki amaalo amayitirivu. Omulaba yenna mu kibuga atambulira ddala nga bali. Akati gwe tunulira ebintu ebi mpisa naki eddiini. Ekibuga okyagaza kimba oyo munnakibuga, oyo munnakyalo, ono mulabufu, ono si mulabufu. Oli gw'osuubira gw'oba oteekamu by'oyagala. Ntegerekisi amaka gamenya nnyo ng'omukyala talina bintu ebi, ng'era amaka bwe gamenya ennyo, omusajja bw'amenya ennyo omukyala nga talina bitendo bibiri, eddiini n'empisa. Okusanga erisajja nga teririna ddiini, buli kimu kikutama, n'empisa, la ilaha illallah, nga tali mu ddiini, buli kimu kitama butama, buli kimu kikutama. Allah star. Mukyala tali mu mpisa. Abasajja badduse ku bakyala ne babaleka mu maka ne beeyombekera. Lw'abakyala ku bulwaki mpisa. Mukyala talina mpisa muzibu, n'omukwano tegubaawo. Bulamu bwa military, bulamu bwa military bwa kijaasi. N'olw'ensonga eyo mutunuulire ebintu ebi, eddiini neki n'empisa. Abakyala basuza abasajja ku mbalaza z'ennyumba, namugaddayo n'omugamba naye ssente siina, n'akuvuma obusiru, saamanya saategeera, ate abatabuliiki mmwe baabaŋŋamba. Akati kubanga tali mu ddiini, tali mu ki mpisa. Olaba abakyala omuzzaako buzza n'aganze kyova olaba nali njagala kufumbirwa abasajja batali basiraamu. Abasiraamu muwasaawasa nnyo, bwe batuuka ku ffe nno baseeka, la ilaha illallah, bavuma ffe ne bawolongola ne bagwa eri. Naye ffe tuli bagumiikiriza, tuli baki, tumanyi Allah kyayagala ne nabbi kyakola ki, tutambula n'ebyo. N'olw'ensonga eyo eddiini n'empisa bye bikulu mu bufumbo ku sayidi ki zombiriri. Naam. Ekyewuunyisa beauty tebagireese, beauty si kikulu, ate ffe gye twakulembeza. Era ganabyo omwana omuwala oyo kasita mufuna oyo nze mba mmaze, naye nga gwagamba gwe yalabye. Beauty si kikulu, empisa n'eddiini biidhinihi tabaraka wa taala bye bikulu. Naye ffe situlira bitunuulira tugenda ne beauty. Era ebiseera tubonyaabonya beauty, egasera ba beauty ate yo omukyala aga nti omwami alina hayiti,
ali presentable, alina n'ekisente, waleti ye ensanyufu. Ebyo ne bigenda ate bimulabisa ennaku etagambika. Waleti nga weeri tulabye emisango. Nalabako omwana omuwala yalinga asaba Allamu omusajja omugagga ng'ali ku yunivasite. N'amumuwa. N'asaba mahare ennyumba ya $4,000,000 n'agimuwa. N'asaba emmoloka Benz n'agimuwa. Nga bali mbufumbo emyaka 4 nga yakasula ewuwe ennaku 2. Omugagga omwami akasula mu maka g'omukyalo oyo ennaku 2 mu myaka 4. Nga bajja bwati mu ddalasa n'ava mu mmotoka ye, abakyala bonna baga nti waffe Allah atwerabira. Naye ng'ali mu maziga akaaba ekiro kiramba buli kanaku. Naye omukyalo oyo yannewuunyisa yaŋŋamba nti edduwa zaffe ze tusaba Allah azaanukula ne twekifuula. Kati naŋŋamba nti oyo ne muvaako ne ŋŋamba Allah nakusaba omusajja ow'essente n'omumpa naye saagala kati njagala ddiini. N'amuleetera omwami ng'asula mu muzikiti alina enkyakya. Namugamba biba bya ddiini, nze ate ku muzikiti wennyini wensula, nze njaziina. Namugamba sina gye nkulaza ate kati nandayirira naŋŋamba nti edduwa zaffe Allah azaanukula ffe twekyusa. Nze buli kye musaba akimpa. Ne musaba ow'essente n'amumpa. Ne musaba ow'eddiini yamumpadde naye namugaanyi. Kaakati twagenda okumaliriza nga ye yali afa ssente. Nafuba nnyo nsinkane ku mwami omubuuza nti kiki ekyakudduse w'omukyala mu nnaku 2 zokka. Kubanga yasolayo olunaku olwasooka nga mugole n'olwokubiri. Bwe yagenda ku subuhi teyakola ki? Teyadda. Ne ntuuka n'okubuuza oba olimu obusezi. Nga yakusanga ng'odduka ekiro ebweru. Oba olimu Illuminati, simanyi Illuminati. Naye saasula funa mukisa kusinkana mwami. Kati eddiini n'empisa si ssente na beauty. Abuuza boda zino eza looni ziramulwa zitya mu Busiraamu? Boda ze bakuwera ku looni ziramulwa zitya mu Busiraamu? Ekigambo looni kasita kirabikako. Ekigambo looni kasita kijja wonna wobanga okirabye kyewale. Ekigambo looni wekiraba nga bakiri mu bracket oba kiri mu sentence munda gwe kyoba okola ddukawo buddusi. Kubanga weereetera bizibu. Akantu akali mu boda sharia keyinza okuyisa ke katugamba nti tugenda kuwa mu installments. Kibanja ki? Kibanja mpola. Naga nti boda eno piki eno ya $4,000,000 cash. $4,000,000 n'ekitundu kibanja mpola. Akutukayisa. Naye nga kali kakakwakuza akagamba nti singa tukuwa emyezi 6 okusasula ssente ezo negiggwako tebongerako ku ssente. Nti ate ogenda kusasula emyezi 6 singa gisukkamu nga tonnamalayo 4 kitundu zigenda mu 6, mu 5, mu 8 nedda. Naye bya looni piki yino ya $4,000,000 naye givuge ku looni $8,000,000. Ekisooka buli yalegezezaako givuga teri yali agimazeeyo. Era bafuna buzibu. Abadde abawaddeko ssente z'abawadde, 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 abadde abawaddeko ssente z'abawadde. Ne badda nkwiseko olunaku lumu nga tebakyayagala ssente bawamba nnyumba yo. Bwe bukodde bwe bakozesa. Ebyo byonna biri haramu. Bamanerenda, ebitongole ebyola ssente, abantu kinnoomu. Okuwola sharia tekugaana. N'okusinga omusingo sharia tekigaana. Rahana Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama dir'ahu lil yahud. Nabbi yasinga engabo ye eri Omuyudaaya.
yali talina kyakulya sallallahu alaihi wasallam ng'enjala ebalumeka n'abantu be, n'asinga ne bamuwa enkota y'ettooke for example nga talina sente, nga banaafuna sente azeeyo bamwe shield, engabo ye gyalwanyisa gyagenda nayo mu lutalo, yatuuka n'okufa nga tagijjeeyo. Abubakari yagikimayo radiyallahu anhu nga bamugambye nti engabo y'omukulu yagisingayo, n'ebiriko amateeka gabifuga, omusingo bwe biba biganye tukola tutya. Ekigambo looni wano waffe bw'olaba nga ekigambo looni wonna totegana kuyingira kubanga weeretera bizibu ebisinga ne bibadde olina. Buli oyingirira looni obanga ategeeza nti bino ebizibu byonna tebimala, kanyongereko ebiki ebirala mpeze, kibayita looni. So nga oluusi wadde olina ebyo ebitonotono tugumiikirize paka Allah wanaaleeta obufulumiro. Nga Sheekh bw'annyonnyodde, njagala mulowooze nnyo ku bantu ababawa looni, aba boodabooda oba emmotoka. Gwolowooza kampuni ezo ziba zizze kukulumirira ggwe, zikulumirirwe zikuwe pikipiki ovuge osasule mu looni? Mulimu obulyazaamaanya, mulimu gishi, okuttirira, ate nga Nabbi yagaa nti man ghashana falaisa minna. N'olw'ensonga eyo twewale obulyazaamaanya obuli awo buyitirivu. Kati olwowola ekintu mu mbeera bwetyo, baga givuga emyezi 12 n'olemererwa ku myezi 8, akusasula muki? Tegeeza talina kyajja kukola ki? Kusasula. Kati tulina okukyewala. Bwe siifuna epikipiki naakola ntya? waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Onookireka ku lwa Allah n'ogaa nti wano ndeeta bizibu, Allah bye yagaana, Allah ajja kuteerawo obufulumiro. Bakwanguyirize. Naye bw'ebeera installment nga gy'ogula kibanja mpola okwongeramu la yadurru, tekukola ki? Tekukosa. Era eyo si riba ng'abamu batera okubuuza. Awo tewaliwo riba mu kugula installment. Olina kwongezaamu emitwalo 2 3 bisharuti ng'ebbanga eryo liri muhaddad, liriko ekkomo. Naye ekitali ekyo, pikipiki za looni zirimu obulyazaamaanya, zirimu obufere, zirimu ebintu bingi. Bali tebabalumirirwa ababawa, nabo baagala kukola ki? Kubafunamu. Kiringa era bino bimuyingiramu ebya bizinesi, simanyi tiyansi, simanyi oleeta ssente n'ogula products, simanyi n'oyingiza omuntu bw'ayingira ku sayidi eno. Bali bakulumirirwa nnyo be bakuzaala. Bo muna mulimu dhulumu. Kiringa kuyingira mu insurance. Ebyo byonna Allah yabiharamisa, tebikkirizibwa. Insurance eri haramu. Omusajja ayingira mu insurance ey'emmotoka n'ateekayo emmotoka, simanyi eya fire, sigwe muliro ogwo, bw'agiteeka wali muti raddu n'egikuba, n'agenda mu insurance temmotoka, bamugamba nti twagamba fire yennyini omuliro, kati eyo ojja kumala kuwandiisa ate eya raddu. Haza huwa dhulum. Wala taakulu amwala nnasa bilbatil. Ekyo Allah kye yagaana. Kale ebyo byonna byonna ebizibu, shariya yajja okuggalawo emiryango egyo, kujjawo nkaayana. Naddala okugula okwo kulimu ebizibu biki? Bingi. Mwe muyingira bano be bayita baki? Abatuula ku miryango gy'amaduuka ate nga tebalinawo maduuka. Bakadeyi, abalala baki? Babulooka. Oli azze ggula kintu, sheekhe ava byantonde, ayagala pikipiki, n'amugaa tuula awo tuzirina. Nadduka nagaziri eri mu sitowa yaffe, nadduka naye nga takirina. Nabbi yaziyiza omuntu okutunda ekintu ekitali kiki. Bw'oba oyagala kuguza imaamu kyeyune, genda ku dduuka lya Swaibu okisuubule, gw'okigule kaashi, okireeta okiguzaani, so si kugenda eri kukiyiriba. Okuyiriba eri ewaffe wakisekka mu katale k'emmoroka tubayita bakadeyi. Naye newammwe ku maduuka kuyiriba. Amugamba sooka ompe ku piki eno nkomewo katono. Sooka ompe ku piki eno nkomewo katono. Kintu si kikyo. Nabbi yaziiza bai'u ma la yamliku. Omuntu okutunda ekitali kiki, ekitali kiki tekikkirizibwa. Ntegerekese.
ate ogenda okusanga abantu abo abatuula ku miryango gy'amaduuka nga basinga n'okufuna ssente n'ono ali mu dduuka nnyini lyo ono tasasula renti wabula ateeze buteezi bantu agenda okuwulira ng'ekintu okitunze miliyoni 2 nannyini dduuka te ayagalako emitwalo aga kivaamu ng'azimba omutima ga yingini yange gy'olyako akakadde akamula ekitundu nga nze nsasula ne renti. Kati sheriya yajja okuggalawo baabul khusumaati, enkayana, lekera nnyini kintu akitunde, oba oyagala okukisuubula kigule kashi ojja okiguza omuki omulala. So omulimu gw'okuyiriba, ogw'okufuula bakadeyideyi, ogw'okugenda mu sitoowa ezitali zammwe tegukkirizibwa shar'an, mateeka amaki ag'obusiraamu. Wallahu alam. Ka tufune ekyafaayo kya Bilaali ku nsonga ey'okutunda ebitali bibyo. Ffenna tukimanyi nti ow'ekitiibwa Bilaali bun Rabah radiyallahu anhu y'omu ku baali abaweereza ab'omukulu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekibala kye bayita entende kirimu ebika era zisiŋŋana, waliwo ez'ebbeeyi, waliwo ne faaji. Kati maka ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam balinangamu entende nga zitera kuba faaji. Lumu Bilaal n'agala balye ku ntende ez'ebbeeyi. For example, n'akwata kilo 5 ez'entende eziri faaji, n'agenda ow'omutunzi alina entende first class, ne babalagana nga bamuwa kilo 5 amuweemu ziri super, n'amuwa kilo 5 eza faaji n'ayita ziri ennungi, n'assa ku lusaniya n'atwala omukulu alyeko. Mukama waffe sallallahu alaihi wasallam n'aleeta omukono bw'ati, aba agenda okukwata n'alaba nga entende first class si ze zaffe. N'amugamba nti Bilaali, zino nga si ze zaffe. N'amugamba nti nkyusizzaamu nti otya. N'amubulira akakodyo. Yamugamba zizzeeyo sinza kulyako wadde neegi ziri haramu. Ti ya Rasulallah, tubalaganye oli n'ambalira. N'amugamba nti kwata ziri kilo 5 ozitunde ofune kashi ogule kilo 1. So si nti tubalagane nkuwe kilo 5 faaji ompe kilo 1 super. Yagaana so nga yali amaze n'oggolola omukono ng'agenda kukwata mu lusaniya n'agujjayo. Kaakati ekitalo ku basimati. Oba olina kitalo sooka omutunde ogyemu kashi. Oba otunda nsawo 5 nga zigula 1. So si nkankuwe nsawo 5 mpeemu nedda. Ebintu bya bwe tugenda mu buyo, kitaabu lubuyo, kugula kutunda albayu wa shira, waliyo kafankuna emungi gwe tulina okuba nga twegendereza. Ekyo nakiraba kulumu Sheikh Bosa, Sheikh Mugendera, ow'ekitiibwa Sheikh Muhsin Kiti atambuza bannayuganda akannaginagi. Naliko ku mukolo omwami ono alina mulira, bali bagenda kukola mukolo, alina enkoko ze 5 naye buto, ng'oli alina enkulu 2, naye nga sente zino ebukoko buno 5 zigula ziri 2. Oli nayagala mwe buno obuto 5, oli amwemu 2 ziba zisali ku mukolo. Kati nannyini enkoko 2 yali musajja musalafu mulungi, n'agamba nti ekyo omala kunoonya oba kiri halal. Ng'oli amugamba nti kale ate bwa haramu buluwa. Very simple, yali wakikiwale. Nimuna mu basalafu kutabuliki oba mutegeera ddi. Kakati wano ne bankubira essimu ng'ate baliranda ne bagakanzije ne babiŋŋamba, ne basomera busomizi kiswa ya Bilaali. Nsannyonnyola nasoma busomi kiswa eyo, akikiwale n'ategeera bulungi nnyo ensonga nga si bwe kitwe kyalina okukolebwa. Ya imma atunde buli 5 agule zino 2, oba si kyo babireke. Wallahu a'lam. Kibuuzo ekisemberayo ddala oluvannyuma abawalimu baffe bano abali mu maaso gaffe bagenda kukola closing remarks eza ddalasa eno insha Allah. Abuuza, seeka nnoonyezza omukyala emyaka mingi naye ambuze, waliyo okudduwa gye nnyinza okusaba Allah nnyambeko? Obwo bulimba okujjako nga amalala ge mangi, oyagala mukyala ava mu ggulu oba tunamusima mu ttaka, omukyala abula atya?
abamu bagane boogera obukwakkulizo nga tebusoboka. Njagala omukyalo omuto nga taweza myaka 2 naye nga alina diguli kyokka nga ate yakwata Quran ate nga mugagga nga alina ssente empya n'enkadde yeevuga alina n'amaka kati okakka n'obukwakkulizo nga tebiri ani anaabanga yasomerako mu lubuto ate agenda okumaliriza nga naawe kennyini gwoyogerako si kirasiyo naawe naye nawe takwetaaga nga oba omusisinkanye tagenda naawe ate kati obukwakkulizo bwe buleeta okuba nti omukyala akubula n'abavubuka abamu balina amalala mangi yeeronda okukamala obukamazi buli kamu akalondo nebaleeta ono n'amugaana nebaleeta ono n'amugaana nebaleeta ono n'amugaana naye ngaotugaa nti noonyeza omukyala emyaka mingi nambula imaani yennene bwe ba imaani nabbi yandibadde asooka okubula omukyala sallallahu alaihi wasallam kubanga tumukakasa nti imaani yali ki nene neera naye yabalaba n'abawasa kakati gwe munnaffe kikyolina ekyo kyotugaa nti kikulemeseza okufuna omukyala obukwakkulizo obwo bw'osibaasiba kino kiri busumulule oteekemu edduwa. Ebintu by'okuwasa omukyala n'okufumbira omwami biringa kujja mu nsi muno tuba kubanga tonnakuva mu lubuto lwa maamawo Allah yakulaga nti eno Uganda eno girabe eno Uganda nti ate eno America londako ani yandonze Uganda zina nibadde mbeera Michigan sandize mu nfuufu eno n'obwavu naye wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara mulezi akulanga bwayagadde yakulondera bwe ofunye omukyala nobako ebisanyizo ebyo nga biyita bismillah istan billah tawakkal ala Allah wesigamire Allah yalla bismillah ebinaabiganye tugendera awo nga bw'olaba tuli mu Uganda n'obwavu bwaffe naye tuli basanyufu enfufu neetukuba naye tuli basanyufu mbadde nva wali kyengera okujja wano kintwalidde 4 hours jam neera bwetuli yeyaffe n'oyo muno gw'olina eka yooyo ebyatereera alhamdulillah ebyakyama sabru ebyatereera alhamdulillah ebitateredde sabru so si nti byonna birina kuba bitereevu 100 ku 100 ebyo byensobodde okuddamu ku kibuuzo ekyo wallahu alam. Tetusobola kwongera ku bigambo bya imaamu waffe, tetusobola kumulaba mu kamwa ng'alina byayogedde, alina olw'ensonga eyo katufundikire kufanyo eyo ekwatagana awo ye twamutongoza ali mu kiti kikye nga bw'olaba seeka kiti ati nga tumaliriza njagala kwebaza Abathuraya Islam Media ebitongole byonna ebizize ku mukolo guno mu Darusso n'ekitiibwa aba Heritage Family mbalabawo, aba Shukrani mbalabawo ne aba Adamu Islam Media nabo mbalaba. Bano tubeebaza nnyo, mwebale kutambuza busiraamu. Twebaza abaze okusoma Darusso eno abagitutegekedde nga Abathuraya tubasabira Allah abasasulemu ekisinga obulungi kuno ku nsi ne ku akhira olw'entegeka ennungi ne tutuula nga tuli bakkakkamu tewali kuyombagana ate naddala mwezi guno ogwa Ramadani ne batutegekera ne futaali gwe tugenda okusiibulukukirako. Tusaba Allah abasasulemu ekisinga obulungi. Twebaza basheekhe bonna abakulembedde okutusomesa bakadde baffe ombadde Sheikh Muhammad Sekadde, ombadde Deputy Mufti ayogedde ebigambo bibadde bikulu omuli Sheikh Kiti Imaamu Kyeyune ne mukadde waffe Sheikh Abdul Karim Mugendera. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abatukuumire abasasulemu ekisinga obulungi. Wasiya yange gye muli eri abayizi abazze mu Darusso kwe kubeera ddala abakkiriza abannamaddala. Tusobola okulabika mu byambalo naye ng'ate obukkiriza tetuli baki tetuli bakkiriza. Njagala mbaweeyo ekintu kimu okumanya obukkiriza kikulu. Wano ewaffe
Allah bwakusaasira n'obeera omukkiriza oba owangudde. Tusinga nnyo okukulembeza kalica. Olw'omusiraamu omu ku alidinaawo yaŋŋamba nti sheekhe bw'oyogera ekigambo kya nabbi ne beene n'ayogera sisobola kutwala kya mutume nendekawo ekyabeene eno ensi yabeene. Kati Allah wakusaasira n'obeera omukkiriza ddala, weebaze Allah. Kalica yatujjuddemu. Allah bwe yali asengeka olunyiriri oba line-up oba lisiti y'abantu abawasibwa n'abatawasibwa mu Qur'ani mu suratu Nisa, Allah yateekamu lisiti y'abantu bettawasa. Allah n'agamba nti hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, paka Allah lwe yaleeta lisiti n'agamba nti wa uhilla lakum ma waraa dhalik. Abatali abo ku lisiti bennyonnyodde mbakkiriza mbakole ki? Mbawase. Naye wano ewaffe nga nabbi ayogedde ne Allah ne Gabunga n'ayogera, tutwala kyani? Tutwala kya Gabunga? Mubiru tawasaani na mubiru. Naye nga Allah agenda nti wa uhilla lakum ma waraa dhalik, abatali abo bennyonnyodde mbabakkiriza. Naye ate gonoga nze mubiru, nze lukwago, siwasa naani na lukwago. Kati tukyatutte nnyo kalica okusinga ki? Eddiini. Ennyambala tuyinza ogifaanana naye imaani, okubeera abakkiriza. Wallahi kino kyengenda obanyumiza, omusajja muvubuka yali musalafu, mulaba nga tebannajjawo omuzikiti ogwo ogwa paaka enkadde ng'ateekako n'ekitambaala ng'engoye ziri waggulu n'ekirevu. Wano siraba wakirina ekirevu kye yali alina, naye nga mubbi muzibu wa pikipiki. Yagenda e Masaka eyo gye baali bamuzaala, n'asanga owa bodaboda n'agimunyagako n'amuyira Kamulali mu maaso. Kati mu kusiitaana ennyo nga Kamulali ono owa bodaboda emuyingidde, omusajja omutabulika agimusikako agitwale n'amulemesa, n'ayingira akapanka. Abaloole gye bajjira n'akuba enduulu, ne banoonya mu kapanka ng'omusiraamu asirise bw'ati. Kati omu mu baali bazze okudduukirira enduulu n'aleeta amagezi, n'agamba muleete ekibiriiti, akasaka kano tukateekeko omuki omuliro. Yalaba bali sirias ne yeewaayo, n'avaayo n'ajja, ne bamukwata ne bamukuba ne bamuttirawo. Naye mu kugenda okumusaalira mu kumunaaza, kuba yali azaalibwa ku kyalo ekiddako kiki kyabakozi, ng'alina yirizi n'ekirevu kyenjogedde, ekirevu ku muzikiti ogwo gwa paaka eyali awo, paaka enkadde manya empya gwe bajjawo. We yali asaalira ekirevu kiri waggulu, empale ziri waggulu, tajjaako kitambaala. Naye mu kugenda okumunaaza bw'atyo n'obubbi bwe, wallahi ng'alina yirizi. Man saama imanan wa ihtisaaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tubeere bakkiriza ddala, tuleme kwolesa byambalo naye ng'obukkiriza tebukola ki? Tebuliimu. N'ebigambo ebyo sobola kwongerako. Saba Allah batusulemu ekisinga obulungi nga bw'atukuŋŋaanyiza mu kifo kino, atukuŋŋaanye mu janaayi Firdaus. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.